Getufuna mu ddwaliro ewa Dr. Jose Chameleone byatabuse dda mukyala we Daniela akakasizza ekiriwo kati akatambike ngendo okubeera nga mwana tunkuzanyira nkusaba subscribing atannaba kusubscribinga nawe atannaba kulekenga video eno gera maaso buterevu oberenga mwana tu ojimpeera like kale kankuwa akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Chameleone ekimubonyabonya ne waali awo ekibonyabonya Chameleone loneliness. Chameleone ali mu ddwaliro ali yekka tewali ajjanjaba kati Daniela ali ludda wajjanjabe Chameleone naye nga abantu abo bo olumala okusiba empeta nga badduka toli basanga gwe mu kubonaabona ku byonna ebikubonyabonya tebabaayo kati obukatuliki bwasiba Chameleone empeta. Chameleone yayagalako okuwasa omukazi n'asiramuka nako naye ng'ekisiramula Chameleone lwakuba obusiramu bukkiriza abakazi bana. Chameleone n'agamba nze nsiramu si obukatuliki ne buvaayo eno neri ne buvaayo eno neri ne bumugamba tekisoboka tojja kusiramuka era ne bugana Chameleone osiramuka. Kati Chameleone ekimubonyabonya mukazi gwe yasiba empeta mbu talina kuwasa mulala ng'olita sayinize divorce letter. Naye lwaki omwana w'abendi abonaabona ng'abamusiba empeta tebasobola kugamba oli ye gwe yasiba naye empeta nti jangu olabirira omwana w'abendi oba basolovinga ekyo ekyabatabula badde bonna babeere bonna. Ebyo byonna byonna omwana byayogera ensi eyogera nti omwana aba ayogedde aba talina kyasobola kwogera nga tekimufiidingiddwamu obulamu omwana bwayitamu bonna nnyina yabumutaddemu era yamuleetera okwogera ebyo byayogera atya nti Chameleone yakwatanga akasente ke n'aweerera omwana n'akola kyonna nga taata ng'akiyisa maama ng'abasajja bonna abalala we bakola okwata essente n'oziwa omukyala awa omwana omukyala atuuka ku ssente n'ayogererako ebigambo anti munaayo olaba taata waali muloogi baana bange nze abonaabona nammwe nze akutwala ku ssomero nze akola kino kitaawo kati ali mwenge kitaawo ali muwalagi kitaawo akozesa ebiragalalagala takufaako yakwerabira. Daniela byagamba omwana kakati omwana avudde yayogere ekyo ekimuli ku bwongo ekyamufiidingibwa mwani maama we. Kakati maama we yaddira obujja naddira buli kimu kyalina naddira obukyawe ekyabakyawaganya ne Chameleone be bakimanyi bo babiri kuba baali baagalana. Helikopita yatawuka ebbanga ne Chameleone yamukubamu oluyimba neva mutungo wa ntebe wa nga bali ku mbaga ne lwaki olwaleera embaga abantu abakubwa embaga kati ku ssaawa zino omu ali eno omulala ali eri kati ku ssaawa zino abantu nga mwezaddemu abaana abo be basigala babagatta obulamu bwammwe mwenna kuba oba taata wa mwana oli aba maama wa mwana ne lwaki ate omwana avayo ku ssaawa zino ayawukanye kitaawe ne nnyina. Temwogera ku maama taata mumwogereko mukyamu ebyo bivaawo omwana yenna abijja ku maama we era abyogera okuva ku maama we yabikwata okuva ku maama ye yabimufiidingamu kati oyo aba byayogera si ye aba yayogera wabula maama yayogera Daniela yayogera. Niyo olwaleero ekisirisa Daniela kiri eki kimu Chameleone kwate kuba wasa omukazi omulala oba toyina mukazi wakuwasa jangu kuwe mwannyinaze Chameleone jangu kuwe mwannyinaze nina mwannyinaze atannafumbirwa Chameleone jangu kuwe mwannyinaze owase bakulabirira ofune keya abasajja tufa keya kubanga abakazi bava mu lubirizi lwa Adamu abakazi bava mu lubirizi lwaffe abasajja they are there to take care of us. Kakati oli mu ddwaliro oli wekka toyina kulabirira naye embaga yasibibwa mbu wasiba mpeta empeta ezo abasajja zitukola bubi era ffe abatadda kuba mpeta mutusaasire tulina okwetegereza nnyo okuba empeta tulina okwetegereza nnyo okuba empeta kubanga empeta ezo ze zisinza okuleeta obuzibu ate abazikuba empeta we mubeera mu buzibu bo tebajjaayo. Teeka an example nti Haji Mwizera ali abadde nga mukomera teri wa mpeta yalinnyayo teri wa mpeta ababakuba empeta teri wa mpeta yalinnyayo mu kooti. Kakati olwaliro Chameleone abonaabona naye ng'ekimubonyabonya mpeta kuba weebuuza lwaki Chameleone ye celebrity talina mukazi waali awo mbu baakyawagana ate talina kuwasa mulala alina Daniela. Chameleone genda maaso wasa omukyalo omulala bona awasa omukyalo omulala ate oli Daniela yajja okunoonya kubanga kakati akulabanga ekitagasa Daniela alaba Chameleone ng'ekitalina ekintuntu ekiri awo ekitalina mugaso talina kyasobola kwekolera talina kyasobola kubeera kubanga yasiba amakanda ge gonna nga agasiba mu bukatuliki olw'empeta. Chameleone y'empeta gikube
biveeko ojja na kufiira bwerere stress kubanga laavu etuuka nekukwata ku bwongo nga naawe tokyalina kyosobola kukola ng'olowooza Daniela ebyo biteeke ku bbali owase omukazi omulala ogende maaso n'obulamu obupya. Omukazi bw'anaalaba Daniela ng'owasizza omulala ng'olivinga obulamu obupya atajja kunoonya n'abaana abakukomezeewo era abagambe mugende mubuuze ku kitammwe. Ni kati omukazi akukwekako n'abaana omwana ne mutuuka kwerabira ku intaneti tazzeeyo mu ddwaliro okulaba takola ki muwuliziganya ku intaneti naye omwana gw'ozaala baabo n'abaana wazaala batono. Wasi omukazi omulala ozaala abaana. Yes, mukwano gwange andaba kujika media kokyali kusaba oberenga o subscribing atanaba nawe atanaba kulikinga video eno genda maaso buterevu oberenga bwotyo ojimpeera like oyo omukulu gwova kulaba ye mukulu General Bitokote abadde mwanatu ayogera ku nsonga eza Dr. Jose Chameleone nga kogase n'omukyala Daniela yategezeza nti Daniela mwennyini yaviiriddeko okubeera nga Chameleone ali mu mbeera gy'alimu essaawa eno. Jjukira Chameleone ali mu mbeera etali nnungi yadde n'omulundi n'ogumu era nga essaawa eno wetwogerera musajja wattu ali nakasero lwakuba waliwo n'amawulire agafulumye agalabika okubeera nga Dr. Jose Chameleone agenda kwongerwayo mpaka mu Amerika ayongere okubeera nga afuna obujjanjabi obusingako kubanga wano embeera yandibanga yaganye oluvannyuma lw'okumalako akabanga mu ddwaliro nga bamujjanjaba naye nga embeera tekyukako. Kyategerekese nti bagenda kubeera nga bwe batyo bamutwala mu Amerika asobole okubeera nga afuna obujjanjabi obusingako. Kakati Kulu General Bitokote nga bw'omuwulidde ategeezezza nti ekyamazima omukyala Daniela yaviiriddeko Chameleone okubeera nga ali mu mbeera efaanaganako bwetyo. Embeera ey'okubeera nti muganda wange baayawukana naye mu ngeri gye baayawukanamu nti Daniela yagaana ne divorce ekitegeeza nti Chameleone tateekeddwa kuwasa mukazi mulala yenna nti eyo yemu ku mbeera eyaleetera Dr. Jose Chameleone okubeera nga ali mu mbeera efaanaganako bwetyo. N'agamba nti kale singa Daniela ekyamazima abadde nga ddala mukazi ng'alinamu ku kisa yandize n'abeerawoko mu ddwaliro n'ajjanjaba ku mwami we kubanga tebannaba kubeera nga badivosinga mu butongole. So akyali mukyala we era ne Chameleone akyali mwami wa Daniela. So kyakoze bubi nnyo mbo Daniela obutajja kulabika ng'ajjanjabako ku mwami we era nga kye kimu kwebyo ebireetedde Chameleone okwongera okubeera nga mwanatu alwalira ddala kyokka nga n'obulwadde bwe yalwala buganye okubeera nga abuwona. Jjukirako emabegakaawo omukulu Abba Marcus ng'ono mutabani wa Dr. Jose Chameleone yavaayo n'ategeeza nti ekyamazima Daniela oba maama we si yaviiriddeko okubeera nga taata we ali mu mbeera eyo ng'abalala bwe babadde babitambuza nti omusajja depression yemutta ate nga depression eva kubeera nga omukyala yamusuulawo n'agenda mu ggwanga erya Amerika. Omutabani yavaayo n'ategeeza nti ekyamazima maama we mulekerawo okubeera nga mumunenya kwegamba yabuulira abasajja bano nga General Bitokote nga bagamba mulekeraawo okunenya maama wange si yaviirako taata okubeera nga alwala wabula taata byakola ye mwennyini bye byamuleetera okulwala. Mu byakola bye biki mwe muli okubeera nga taata akozesa omwenge omungi oguyitiridde kwe kubeera nga akozesa ebiragalalagala nga bwe mwalabye olunaku olw'eggulo ne Kabaya yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu ku bimusumbuwa si mwenge gwokka wabula mulimu n'enjaga nti omusajja oyo akozeseza ddala enjaga ate ng'akozesa enjaga nnyingi nnyo mpitirivu nga bw'okiwulira. So Abba yavaayo n'ategeeza nti ekisumbuwa taata we si maama era maama si yamuviiriddeko okubeera nga alwala wabula taata ye mwennyini embeera n'obulamu bwe yeeyisaamu obwa bulijjo obw'okubeera nga akozesa omwenge obw'okubeera nga akozesa ebiragalalagala bye bimuviiriddeko obulwadde bw'alina. Era ategeeza n'agamba nti taata abasawo bamugamba already nti singa takomya kunywa mwenge mungi guyitiridde asigaza emyaka 2 gyokka mu bulamu bw'ensi eno era singa anaagenda mu maaso
n'okubeera nga akozesa omwenge nga bw'akozesa kati mu myaka ebiri egiddako Chameleone will be no more. Kati embeera eyo bwetyo General Bitokote gy'abadde ayogerako. Nsaba nawe ogende mu comment section obeere nga okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Olowooza Daniella yaviiriddeko kubeera nga omusajja ono ali mu mbeera gy'alimu? Jjukira mbu ne divorce Daniella yagigaana, ekitegeeza Chameleone tateekeddwa funa mukazi mulala asobola kumulabirira. Jjukira omukazi yasobola okubeera nga alabirira ddala Chameleone. Kati gwe genda mu comment section tubeere nga bwe tutyo tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo. Naye nga nyongera okujjukiza subscribing atanaba ku subscribing, naawe atana likinga genda maaso obeere nga olayikinga butereevu.